atwala yange nze sitwala yo sikunoonya kigwerawo so bannange saagala mudde mutuyise mu maaso ffe tufe bakansalazi namba 1 fe abasooka okugonjola ebizibu by'amaka nga ne bakansalazi n'ekirala banefa bali wano tetusobodde kujja n'abalubaga bonna kino ekintu bakisuddeko speed era bonna badde baagadde okujja ne bagamba chairman tugenda okukiikirira ne vice. Then on top of that tulina license muzeeyi yatukkiriza okubeera mu buli kifo era tetukkirizibwa kukwatibwa baatuwa license. Tulina license engalo ez'amaanyi ez'omukulembeze w'eggwanga ezo zensi ensuubizi zebagala bateekamu no katubeere mu ggwanga lyaffe tulyeyagaliremu. Ekyokusatu twerinde insecurity. Aisha banange omukyalo ono mumulabye efe ekomyawo twebaza mukulembeze Aisha tweyanziza nnyo kujja yaze ne ttiimu y'ennene musobola okubabuuzaako naalongonyera Panibanja Rita ng'erya munene lyerikola ssente wane emukono sokoniritingezere naalongo nyira Panibanja Rita ng'erya munene lyerikola ssente era nze akutwala abakyala banneekolera gyange mu disitulikiti y'emukono ate era ng'ate tula ku kakiiko akakulu ak'ekitongole kya UNESA ng'era nze akiikirira abakyala banneekolera gyange mu ggwanga eryaffe erya Uganda ng'ate era nze director w'Abafaayo Women Foundation ate era nga nze atuula ku alwanirira okukugunyizibwa kw'abakyala banneekolera gyange ne mu bitundu ebiriraaniddewo. Abakyala tulina kubeera nga tubajjukiza okubasomesa kubanga obutakwatira mu lunaku lumu kubanga oba olina okubeera ng'omuddiŋŋana asobole okutegeera ekyo ky'omugamba tikiyamba ye asobole okiganyulwamu ate era asobole okukyeyagaliramu. Tekannaba kutuuka naye nga byonna twabikola kubanga bwe baatuyita twajjuza foomu ne tuggulawo akawunti buli kimu ne tukikola naye twagenda okwekanga nti sente bwe baali basindika sente z'abamakanika zaatuukira ku akawunti yaffe banneekolera gyange ne tugoberera emitendera ne tukola transfer sente zo ne zivaako ne zidda ku akawunti y'abasajja era ffe tetulina bwe zaavaako ne zidda ku akawunti y'abaami bamakanika n'abagalagi ffe tetulina ssente naye era naffe tusaba gavumenti jjajja waffe Yoweri Kaguta Museveni nti oluvannyuma lw'okwekubiranga omulanga mu mawulire nga tukozesa social media TV ne radio n'awulira okusaba kwaffe okwaziirana kwaffe kwe tubaddengamu era nga nze yakulira ttiimu eyo nti naffe twetaaga naffe n'atulowoozaako obaolyawo yawulira omulanga gwaffe n'atulowoozaako n'atujjukira naye byonna twabikola ebisaanyizo byonna twabituukiriza naye akageri bamakanika ke baafunye naffe tusaba batulowoozeeko era naffe batuteekereko naffe tweyagalirwa wamu ne bannaffe naffe tutandika okukola nga twekulaakulanya. Aza kwange ewa maama minisita Balekye ne neebaza kisa kya Mukama ne neebaza coordinator waffe Ntale ne chairman waffe Keroni ne komiti zonna zetubadde nga tutambula nazo obutatulekerera naffe banneekolera gyange ne baagala ekintu kino tukitambulize wamu nabo. Ekisooka tufunyeemu okumanyagana, tufunyeemu emikwano n'eŋŋanda naye naffe tusuubira era tetugenda kubaawukanako tugenda kusigala ng'era tutambulira wamu paka.